Barbara Nasoze mutuuze w'Ebukakala mu Town Council y'Empigi mu district y'Empigi ono okwebezaawo atunda dduuka mwe yateeka fridge ennyogoza ebyokunywa naye nogera ku nnusu kyagamba nti kati kyafuuka kizibu olw'amasannyalaze okumala kati ebbanga eriwerera ddala nga gabatawaanya. Nemulugunya ku masannyalaze mu Bukakala amasannyalaze gatuli bubi ne gajja ne gamalako ennaku bbiri kati nze ndi mukyala wa dduuka. Agamba nti kati ebyokunywa wabula kubyenywera olw'abakasitoma abo okubizira olw'obutannyogoga. Obutunda n'okamula ebbaafu nnamba n'obuyuwa bakasitoma olujja nga tebunnyogoga ne bagenda. Tutunda soda, tutunda amazzi, ebifo byaffe si bye bikola ekiri awo ate okwandibadde ng'ogamba nti ofuneko kasente amasannyalaze tegabaako. Kati ono agamba nti enjala etuuse okubattira mu nnyumba anti ne bba omulimu gwakola gwetaaga amasannyalaze ate ge batalina. Kati bba wange wa wolodingi nze ndi wa byakunywa kitegeeza abaana baba tebajja kusoma. Eno y'embeera abatuuze mu kitundu kino mwe bawangaalira kati ebbanga lya myaka egisoba mu ena. Naye amasannyalaze g'e Bukakala go tegatererangawo kati okuva lumeme lwe yajja. Batujjako saavisi fee tukoze ebintu bingi nnyo okulaba nti amasannyalaze gaffe gabeera stable naye umeme tetufundeeko. Tubonyeebonye nnyo n'amasannyalaze tetukyamanyi bbanga twamala wiiki neggwako naye wiiki ebbiri ne ziggwako n'emyezi ne giggwako tubeera mu nzikiza. Bangi ku bano bagamba nti bajula kwerya nkuta olw'emirimu gyabwe okugootaana. Jjukira ffe tukolera ku masannyalaze tukyasobola kubeerawo famire zaffe. Abalina obutunda bufa, abalina amata gafa, abalina obuntu bwonna obw'okunywa mu fridge bwonna bufa bufi. Embeera y'e Bukakala egaanye. Kati tulina bizinesi zaffe wano tukola naye ebintu tubitwala mu ttawuni ne tubinnyogoza. Nze waka tegaakira ddala n'essimu teriiko kati mu kaseera kano. Ebyuma bifa otukawo ogambe empuno kange n'ekitestinge tonawo gakitestingira. Mbw ate balangirira okugalwawo ka umeme ne gujja bagira anti lwe bagabawaddeko babagererako magerere. Mugalengera ku mirirwano ebitundu ebimu kati bwe gabayambi ne gadda ne gatemereza ne gagenda oluusi emisana ne gabaako eddakiika nga ziiza ate ne gagenda ekiro kyonna mubeera mu nzikiza. Abakulembeze bagamba nti bamaze ebbanga nga batuukira bekikwatako babayambe ku kizibu kino naye nga tebeenyegenya. Ndi mwennyamivu nti kati emyaka ena nga ntwala okwemulugunya kwange ku kitebe kya umeme okubebatwa ofiisi ya umeme Empigi. Olusemberero ddala twagendayo ne chairman owerusiwa ne tugenda ne kansala ow'ekifo kino nengendayo nga senior citizen. Ate nga tetulina wakwekubirandulu kuba bw'ogenda ku ofiisi nga bagamba ensonga tuzitegedde ke tukole reference tugenda kubuulira ab'e Kampala n'ab'e Kampala be babuulira tetumanyi oba gye bali. Abakulembeze mu kitundu kino beetondedde abantu baabwe olw'obuzibu buno wabula kino bakitadde ku bunafu bwa gavumenti. Kati abawumeme beesuulirayo gwa Naggamba ate Ministry ya Energy nayo tennaba kutwala buvunaanyizibwa kulaba transition eno umeme ng'evaawo abantu basigadde batanga saavisi zigenda mu maaso. Lezo nno lwaki lunaku ffe tuyimirira ne twongera okusaba gavumenti okuba nga tupulaninga bulungi. Kati bano batiisatiisizza okwekalakaasa singa ekizibu kino tekinogerwa ddagala mu wiiki emu. Wiiki eno bweggwako gye tulimu nga temunatuwa transform e Bukakala abawumeme ekiddako temutwebuuza. Tuli banyiivu nnyo tulira njagala Naggamba. Ebitundu bingi biri mu kubonaabona olw'ensonga y'emu nga kino kyeyongedde nnyo olwa kontrakiti y'ekitongole kiwumeme okuggwaako.